naye Susan olibadde kaawo n'onjagala like mu mukwano ekyo kijja kukyogera gwe ŋŋamba totya anti okijja kutya okay omanyi boys talk like boys talk kati lunaku lumu twali ne Benjamin n'atugamba nti bw'obanga oli mu mukwano n'omuntu ng'omwagalira ddala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo mbw'ozirika naye ze ebbanga limaze naawe tozirikangako yadde. Luka simanyi kyakugamba gwe ŋŋamba nti ye oba nedda naye ate era nsuubirako ŋŋamba nedda kubanga ebbanga limaze naawe sikulabako ng'ozirise yesirolako oli nange lwansonga oli lubuto. kati nkugamba ki Luka abantu bayiga buyizi kubaagala kale nnyinza okuba siri mu mukwano gwe nalina ku Benjamin n'ekyo tekijjawo nti naye gwe okwagala naye era tonjagala nnyo nga bwe yagala Benjamin. kino kirazaawo kale ebyo tubireke nsaba kunyambisa kundeetera ku ssimu. Yes. Mbadde nkusaba olemu okufuna ekirowoozo eky'obutakwagala. Ne byonna bivuddeko dda. Yeah. Gwenyabo. Okola ki wano? Okola ki wano? Gwe atakimanyi nti wano wa boyfriend wange. Boyfriend we teyagamba. Eki. Ekyaddala boyfriend we yakukoowa. Kuba olaba ava wano ennaku eziyise emabega n'atagamba nti wano yagenda dda yavaawo dda. Ekituufu yakoowa. Ande wano yavaawo. Abuulira ggwe akoowa. Ndowooza olaba empisa zo gye zikutuusizza. Naawe sigwa ine nnyingi ennyo. Tommeraako. Ekirala saze wano kumbuulirira. Kale nze nviira mpinyingire wa. Mama katongamba nti uwonkole ntya kuba amabeere mu muliro okitegeera. Ate okolawo ki? Okyakolawo ki? Genda. Kale sigenda vaawo. Oba owulira olina amaanyi jangu onziggyewo.
Yo, ki ekiriwo? Tewali. Oli bize? Nze wano wakasi genda kukola. Kimanyi Olivia adansazeeko. Okikakasa akulabye? Just muwulidde nkoowoola naye ndowooza Bruce amukwasaganyiza kuba mbawulidde beetwala. Bruce wali wamugamba ki? Namugamba wamulabirako amugambye munasenguka. Awo si wabi. Kyamanyi tajja kudda. Kale naye sooka onsaleko waliwo ekiguddewo. Okay, kale. Ande. Kulawo naawe Ande. Kino kyokola si kirungi. Ate buzibu ki? Nyinza okuba Olivia sikolagana naye, bati ekyokumwekweka tekijja. Wandibadde oyimirira ng'omusajja n'omubuulira ekituufu okusinga lw'omulumi. Oyo bw'atyo yeekaabya ng'ayagala omusaasi. Bw'atyo bizinesi wagiggala, oli mu nnyumba weggalidde olinga musibe. Kati omwezi bwe gunaggwako ng'onyumiza ki? Kimanyi weeraliikidde butakusasula mu budde bate ekyo tekijja bbeerawo. Kale naye omwana w'abandi tomulumya, mubuulire ekituufu nti tomwagala. Yani akuwa amagezi ago? Simanyanga Lucas. Sinza nakikkiriza. Lucas akuwaate amagezi naawe n'ogakkiriza. Olinga atamanyi mukwano gwo. Mumanyi. Tomumanyi. Singa obadde omumanyi, wandibadde tokola byakugamba. Wandibadde okiraba nti akusuula mu kinnya. Lucas takkiririza mu mukwano. Kati okkiriza otya omuntu atakkiririza mu kintu okuwa amagezi ku kintu ky'atakkiririzaamu? Naye nze mbadde ngamba bwe nti wandibadde okuwesalirawo nga ggwe notakkiririza mu bintu bya Lucas byagamba. Anyway, byebyo byange onoosonyiwa okwogera ku mukwano gwo. Omaliriza. Kati genda ewa media kusangula amaziga. Bye nabyogera sibiddamu. Media musajja omutuufu. Wesula ogende Nga simwagala. Kino tekiri ku mukwano nnyabo. Kiri about kusurvivinga. Ekirungi ye teyeeganye lubuto ng'oli Andi. Speak to the devil, Nyab. What is him? What? Ewa. Mpamu eddakiika 10 ngenda kubeera awo. Kati onkulaba oli ku layini entuufu. N'ate saagala ogendeyo tandika okwepankira ku musajja. Ojja kuba weezikiddeko ettaka.